yafulumye eyokulonda nti mu 2025 omwezi ogw'omukaaga mu kibiina kyange nja kukola enteekateeka neesimbewo kinzikirize nkwate fulaaga bw'alaba bino tatya era naawe oba weesuula bwesuuzi mu ntata oba bali be beekoze kati parliament olaba obuyinza bwe bunyagwa parliament enyaze obuyinza bw'abantu neefuuka electoral college neereeta owaayo waliwo abantu abali basuubira nga bagamba nti wayinza okubaawo ennongoosereza oba oliawo ey'okwongezaayo ekisanja kino kibeere kya myaka 7 era nga bagamba nti n'okulonda bayinza n'okwagala kubeemu enkyukakyuka kudde mu nteekateeka yagyogeddeko electoral college oba oliawo nti palamenti ebeetondera omukulembeze w'eggwanga oba bukaafiiri kati mu bukaafiiri obwo nga ojja weesimbawo lwaki okkiriza nga twagenda mu nsiko ngo Paulo Muwanga bya akalulu kaffe n'akakwasa obota ateesimba nawo yalina constituency kale nno n'olwekyo na wano beeyitiriza n'emaaso eyo babirindirire bagenda bisasulira ensi lwerikyuka leka kirowooza nti ensi ejja kubeera mukeeka bwe guti ebbanga lyonna nga tumaliriza kino kiyinza okuba nga kitono era tunali tukyogereko nalebe ku kifaananyi nga balaga ennyumba y'omugenzi